Era nzo mukubagamba Kawesa ebintu byokola ku kitebe. Bobi Wine si byayagala. Si byayagala. Bobi Wine ayagala fuuka mirawo n'omunaazi ebigere. Nakuba entoli n'omuga yessebo negwe ne bwona okola akakerege ng'oyina eggaali ku ground nga Bobi Wine tokola kyafiiringa oba olimba. Komanda Kawesa was disappointed bamuggalirayo kagenderere. Ebiruma abantu nga bakawesa, the first question is mwe mwalonderawa. Where did you screen? Ojugire bye NRM. Ndi NRM ne bola bavuma either Tadwongo ne bola bevuma wano ku ground musimanyi RDC bache olweso ngabuletera system. Bwe ne baba bakubidde ku ground. Kati ku ground gye bakubidde nonnonye ensonga ezikubbiza. RDC yetabyemu oli yatukubye mboko ojugire bya Rwashande. Yale sama je kuba yejjeno. Netagamba anti Museveni si kitebe. Kidira bano nti bano bote baletayo system eyizo leta bakomanda Kawesa gazambali yanzibye bo bakozesa embeera etuuka okusigaza obuvunanyizibwa bonga bo. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala abaweereza message mbeebaza abakuba amasimu nammwe mbeebaza abalaba aba silent viewer ne silent listener ng'owuliriza era ng'olaba naye nga toweereza message tokuba simu toyina kyokola naye ng'obeerako naawe nkwebaza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina ziwa amuza kyeyo naye abangi tumuyita Rasta Baga. Tugenda kwogera ebigambo ne Rasta olwaleero tugenda kusinga kwetololera mu Nasa na municipality naddala wa Engineer Kawesa Steven agenda soka kubuuze tutandika okwogera ebigambo. Rasta buuza abantu. Blessings all over mwenna gye muli bane Katonda atuwe emikisa musibye mutya muliyo mutya musula mutya otherwise mbabuuzaako ziwa amuza kyeyo n'omusajja w'omu ghetto. Rasbaga ngera bwatero kyogera nga mutero okweyita eyo otherwise muli mutya mujebale jja today tuzze tunyumye ku program ezitambula. Rasbaga ku 0703 511 589 otherwise nga bulijjo program ya kabi. Rasta Engineer Kawesa gro twamukyaliddeko lulisagala tusoke tukole program nga sinabaggendayo ukola interview yafukamidde n'amaziga n'agakaabe embeera buli mbeera n'ajogera. NRM na yagitaddeko akakwakuliza agambe soka muyamba mujja mu bbanja lya 1.1 billion okusala ne bafutu soja be. Esonga ya Kawesa no wagira byotya. First and foremost abe NRM bebale to fish up a big one okuvuba ekyennyanja ekinene. Tebannaba Pate wise yawedde dda oyimani RDC n'amawe n'okolera n'ogamba mbutonna bakale ddayo mwene UP otuule oba otegedde ekisooka. Anzo banga bamaze dovuba. Sia baba amaze okuvuba. Ye kyamutuuziza wali maaso g'omukuubwa twamala ino omukuubwa. Anti yali agenze nga batongoza ndowooza. N'alayira n'okulayira n'agambira ye agenda kukola n'amaanyi. Otherwise ebyo katubitaddewo naye kati kisinga obukulu kiri ki. One omuyayo oyo bamudisappointinga. Ebyaddala Kawesa mwana ebyaddala aliwo opposition. Ebyaddala naye ng'ogamba nti opposition yaffe politisi waffe yafe abantu balowooza ssente kati ne bwabeera alina credibility ye sometimes agiteeka wali n'alippira ekigenda mu maaso same applies to Kawesa nti bo bali opposition etayagala kulabisa na kulwana opposition gye tutera okwogera ku checkers alina okucheckinga ekirungi bakya appreciate oluusi n'obutatunulayo okuba mu check muno bwakutambuza kugamba step ekutagaza oluusi toddayo n'ononywako ku peesa eddala nti waterezeza oluusi omwesonyiwa so n'otajja buli kimu kukulabisa buli Kawesa baali ku opposition to a level of okuba nti yalina chairman wa kyalo giving a service to the what ku bantu waliwo agamba nze tombuya tugenda biwa naye no Kawesa akulaga nti ye okubeera chairman w'ekyalo already yakkiriza system eriwo etambula naye ye ali ku opposition ino checkinga webiganye kati ekigaali ne kijja baali pira NUP remember muganda wange Kawesa baamutwala emisinde sipidi akuwe nagamba ko nali nyuma n'abavuka eri ku office ne mbagamba yo Kawesa yakusa sente ezisoba miliyoni ebi just nga ne campaign tezinnatuuka even before campaigns ezisoba mu ebi just nga zendi mu estimate nimuga kitali yakubanga ebipande nga kyenkana billboard ekituufu kitali na batukayo n'oyo ebipande birabigatire bye namugamba sente zino zijja banange ng'ekifo kisinga compound eno obunene nga byonna bipande kyokka kisinga okwewuunyisa n'atateeka ku makubo wabula wonna ku makubo ne munda ekyokusatu ekyokusatu ekyewuunyisa teyakuba bibye byokka n'ebya principal we n'atakoma okwo omuyeyi n'akuba ovulu komanda
Nata komoko naleta ne sibajaji nagabira abaana bagenda ovuga pikipiki woyo. Komanda nata komoko natekaka abaana facilitation. Abana bayirobera kunga balabisa komanda. Komanda nata komoko naleta je bayita mobile sound, mobile media bano manyi bano babizinda ala batambula. Ndo apangisa abizinda babiro munga batambula. Nenge njite batambuza ate yeye ka komanda. Ne ya principal. NUP police bo paka ku ground wala bambulira kolachi. Takinga. Blaza. Komanda yasuka mu milioni eziwere ebitano. However ngai tugenti bamu disappointing mu Luganda tulogateka sente olaba. Komanda Kaweesa yateka sente walowooza. Nga yalabyewo nti watuufu. Kumbe yondowooza ye. Nenga bali abasajja ate n'ekyenjawulo. Ekyo batuvumanga twogera ku bintu bya kannamunsa weebi. Nga abantu baluma mmane ne ku mulundi guno abasinga babawane zi certificate. Njogera nga basona kwa certificate. Obujulizi nno weebuli ebyali byalinga lisiti oba yali aloziasi mukasujje bakubali lisiti ya milioni 9 Nagiraba. Kati ku mulundi guno bagenda kuba bakyegaana. Abantu bagenda bakuba certificate. Eza sente still baba abantu balina ne evidence obujulizi waliwo kugamba nti zene bafutu soja nabateekanga mu sente zange ng'olujja ku kitebe ojugula obukerege bwe yakola ku kitebe ne tugamba no obukola nesiwe principle si byakuwaniriza era nzo mukubagamba Kaweesa ebintu byokola ku kitebe Bobi Wine si byayagala si byayagala Bobi Wine ayagala fuuka mirawo n'omunaazi ebigere nakuba entoli nomuga yesebo negwe ne bona okola akakerege ng'oyina eggaali ku ground nga Bobi Wine tokola kya feeling oba olimba Komanda Kaweesa was disappointed bamuggalirayo kagenderere ebiruma abantu nga Kaweesa. The first question is mwe mwalonderawa where did you screen ojugire bye NRM nti NRM ne bola bavuma either Tadongo ne bola bevuma wano ku ground musimanyi RDC bache olwesonga yabuletera system gwe ne baba bakubidde ku ground kati ku ground je bakubidde nonnonye ensonga ezikubbiza RDC yetabyemu oli yatukubye emboko ojugire bya Rwashande yalesa amajja kuba yejjeno netagamba nti Museveni si kitebe kidira bano nti bano bote baletayo system eyizo leta bakomanda Kaweesa gazambali yanzibye bo bakozesa embeera etuuka okusigaza obuvunanyizibwa bonga bo to a level of buli ebyatabukanga abavuma bo buli ebyatabuka basonga mu bo ne sente baga wadde tuwazikwasa principal n'ekigaali kya principal kye kyakwatanga sente you people abantu nga Kaweesa twaboogerako ng'ogyeko bebawadde kaadi ne bagwa oyo batawadde kaadi naye nga ne bwaba okulonda kuwedde bayina okusigala nga babanja batandise nga byaggwa byonna naye bo basigala sagamba kuwa bilioni 5 yabadde abuukidde babbuloga ku bilioni 5 ne mugamba okyalina ekigaali kya milioni 4 ow'ebisatu ow'ataano ow'enkaga bonna babanja sente zaabwe ssebo gwe batandika okubagamba ebyo bataddemu amaanyi logically Kaweesa yateeka sente wasuubira so si waalaba nti ajja kufunayo n'aba disappointed olwensonga yete yamanya bali misioni yaabwe ye Bobi Wine agoba bibye so yabuukira ekigaali kyatamanyi gye kiraga naye nga ye yali opposition exactly nga bwe twayogera ku bampuuga ne bannaabwe bali opposition ne babuukira ebigaali baluta maguzi ne babuukira ekigaali era ntumaliza nga ate tujja basaasira kuba te mwabuukira ekigaali mwalaga amaanyi mangi kyekinga ne Komanda Kaweesa oza Komanda Kaweesa aze mumusaasira ekiri awo politically nyinza okugamba zesamba minze simusaasira ekibuuzo kiri nti singa Komanda Kaweesa bamuwa kaadi n'ayitamu singa kati amabanja tegali mulimu bulamu kiregeeza tazze mu NRM lwakwagala party for the good of the party oba kugongera ku bantu bekulu ng'asaka mu NRM oba akolera NRM azze mu NRM lwa bizibu byalina singa tebazimuwa tajja biri kyokiraba kyegamba tazze mu NRM kubanga ayagala era party oba enkola za party kati zamusanyusiza oba balina akalimi ke bamukubya jje yazze mu NRM lwa bizibu bye naye ebyo ebizibu bife tugambira nedda naye mwali eri mwalabisanga nnyo ngaye bagewe basigaddeyo bw'otandika okuteekawo simanyi mutakola kino bw'otandika oteekawo condition nawe ogenda sigalayo Kaweesa bw'otandika conditions you are gone tugambye gwe mwateekawo embeera nga musaze ne mugenda eri gwe naye yetumu wagiteekanga mu ng'okimanyi sure era we yaŋŋambye kyetugamba singa obadde wayitamu kizaffe twali badde tumanyi n'amaanyi ge yali badde ayogeza mu NUP obadde wali badde ogamanyi biri byaga nti ye ne bafuutu soja be bwe batamuwa sente simanyi okubeegatta kwe basooke mu sente alyoka bagatte kwe n'alimu simuwa sente basooke bamuyambe bamugye mu bbanja very good very good ye ne bafuutu soja be ye nga bw'ayagala omuyamba ne bafuutu gye bajje mu NRM ye ne bafuutu gye nga tebaawangula kalulu kano kuba eyakulembera bw'aba yali Zambaali owokubiri yali Idi Owena musibwe kyali gw'oliridda waaligambye ndize mu nnyamba ebbanja lino nzije ne bafuutu gye kuba nze nali owokubiri oba si ekyo nze nawangula
otegedde logic oyo naye gwo mukubasemba kiza n'amaanyi go si mangi ekiri awo nti ogenda tandika tutisa okuteeka ku pi otuteeka ku pisi sikutiisa tisagamba mutaasi enale mwe mutaasi bailing out kyenjagala twawule 1.1 billion kyenjagala twawule waliwo omuntu basobola n'okutaasa n'atajja bya bufuzi obadde okimanyi amutoli waliwo serebu gwesegenda kwogera linnya naye abantu bo bamajala bamukomendi nga bamutuwa yakwata sente ze n'agenda mu Golodi yagende Kongo okuyimba akuba omuziki ne wajja omusajja omukongo n'amufuuwa nga n'omufuuwa akatambaala naye nga akazi katumbe mwalimu aka ice ka piece ka Golodi bajje Uganda n'akyagama n'afuna sente adde asuubula eggoli alaba abasajja byalabye eri mu muziki bangamba yasinga ebintu binajjamu emitwalo 7 ejja dooli ebintu bye byonna n'agenda Kongo bamuwunzikire konge yasibira mu nkumbo za State House nga anoonya unyambe munyaba nga mzee yamusanga yamugagwe todda mu Congo those people can even kill you todda mu Golodi naga sajja bali mu Golodi balalu business ya most especially Congo jogenze gwe tojimanyi muve mu malala bangamba mbuya mu akakadde ka dola juga jiri yali emitwalo 7 nyama mu akakadde ka dola agenda asasula amabanja bino simanyi biki yetereze naye bukyanga bamuwa yasirika simumanyize era abantu bagenda mutu wamukomene ne lwaki nkirese ndi ono yajja okusaba naye nga talesa ate condition ziraga nti bw'otanyamba wano kiri bwe kiti ayikoma Kaweesa bw'oba oyina ebizibu byo osobola okugenda omusajja n'akuyamba n'akuwa akawumbi kuba gwe oli wa 7.8 ali 1.1 billion aso 1.5 ne bili bazikuwa wolo gwendera babawe ekisa ekutiya ya sente banga ekutiya ya sente nga byetaano kilo 10 kaba kawumbi alla nino omuyimbi gwe nanga etise kutiya naye wategula yoko panna enesonyi wamu tankubya amigana so kati kijenga ndi bili bazimuwa billions bwe bazimuwa ne basobola zimwa n'agenda akola ebibye basobola zimwa tuddayo kulonda bwa ssentebe bwabyalo era yagambye agenda kwesi naddayo kuba ssentebe bw'ekyalo naye ate aleme kuteekawo eyo condition mbwe mutampa so what ani yakutumayo sajja bategula Kaweesa bambi kate Kaweesa politically wetumusaasirira ketugambye nti abasajja bamubba yali ateeka ssente bakubba naye ate bwe tujja mu kuobuluga Kaweesa naawe weebeerere kati mutegedde ebintu bino ebyobufuzi politics data games many games polygame many tricks Kaweesa bamuwaata twakyogerako nti abo abaana bo balina ebyabo omulina okukola obukozi ssente bwe batuvuma nze kati era twakyogerako nti twayogeranga tubagamba tuli beenaalemu kale ne komanda Kaweesa kale bagambe weenaalemu ng'oggyeko komanda Kaweesa amanga others nga kugambye bakyajja they are many bagenda kati ebibuuzo bigenda tandika okweyola principal yakomyewo bagenda tandika omumusemberera boza bagenda kujja kitebe bagenda kujja kunoonyayo mulyo bagenda kunoonya answer agenda kuba lukuŋŋaana olu abagenda sooka okujja bagenda sooka awuliza byayogera abangu bajja tolotomeraawo abanafu bajja fuluma naye tebajja kudda kati baagala answer bo bakomanda Kaweesa ne bageza bamuwa akawumbi ka ssente ayinza okukubira Bobi Wine n'amuzannya yaga president amuyambe buyambi amwe space kunaku lwokulayira ne wamwe eddakiika ezo ajja babulira ni picheki inze kyenjagala kyekiri nti politically RDC bo bavubye ekinene bwe banga waliwo abavu aba RDC bo bateeketeeke si bino ebyakaweesa ebyo tiisa bateeketeeke bamuwere eriifu one love mu politics bwe bamala okuwa ssente ate tuddamu kulaga amalala bwetandika kukolera NRM osazeewo kuyamba okolera abasajja bw'oli mukwate ssente mumuwe mulabe Bobi Wine waddamu okubuukabuuka mu Kampala mu Nansana n'emirirwano tewali muzanyo nembe kikina ngamba yero uje abe komanda Kaweesa bwatula obulungi mu ntebe ya yere Nansana ne baba CMP kine n'aterera muti wapate NRM Nansana nze nja mujo yininga anize ndi NRM yegoli NRM mullo nze ndi NRM ataliko kwebuzaabuza kiregeeza bwagamba nti n'ebino byakyabuka asigendayo obwensonga Kaweesa ate gukomando kyateekawo conditions ziraka kawumbi kosaba nange nkasa abantu kwawo abafa NRM abaddala abakola ababaddemu nze ntera okugamba togenda wekkuba mmere okugamba omugenyi togenda sooka musasanga buli yaba abaana bo bakaaba era nze nyigira nnyo wali omusajja kweka family omugenyi yakyala sewo ne babagende ne basala enkoko erina obwana bukiyo olw'okuba omugenyi azze bamuwe enkoko alye naye nga bulijjo enkoko eri yineeyalula neezaala n'ebika n'amagi neeyalula
obwana butandikirizo giragira obusibasibamu obukoti mbolo kuwa mugenyaze sebo bali bawata mama wa wana ne bamulya era bwasigala wao mwe mutyo bimanyi bukula mu mbera ya kinako naera kwakula ko bumuna bumu ne kati abantu nga bwe batyoze sikiriza mu kujja buli jofu aba wakatulunde enkoko yaffe etuse n'okubika amajiri tugalidde sebo omugenyaze olumu mbwato omubagire enkoko ogimuwe nzo omukubatakiza abantu nga bakawesa bakwataka ombi bakamuwe nga byakutisa tisa biba biringa bitugabye biba bya Uganda nga ujja babloga itwaga biba bya Uganda tipo musinda agenda akole ebibye era kuba kudda yagende mbwa LC nibi bino bya politiko kutisa tisa tulina banja abali mwina aremu abayala atenga bade bakola nga bakozi aminga bakozi nga n'obusungu bwe babusiba ku mpaji zinagamba ko abantu betukira amasibe bataga kwata abena aremu nga twava mu kalulu woroza baga nzemba kubiranzeka banja abakubira complain baga koma komanda sebe chapto konkalu mwana basajja ngabo bandi ku mugongo nenga nawo okubano nenga gwe tojja bayiwayo bayo nakubidde guni natakwata obaga tugumemu tulindeko lofunyo omukisa nokukwata nina akuwe embozi katawe nononya zo wabano bofuna munna mukisa kukwatirako n'oyokoletera bano kirigiza nemu enare mulimu abo nga nabo babanja baagala nabo bayala ninga bo buwagizi bwabe bo bagafe tuwagira kintu kyafe tuli bana bawaka tugenda kiwa nembera yo nayo neriwo naye kirungi bwe tujja kulya bwe bapate abiri we Christmas tata atugulire enkoko bwe ba Easter batuwe bwe ba Idi batuwe naye ato wewe lwajja ne basala enkoko yawaka abamu banyiga ye tata ayinza okwagala okwegula omugeni yazene tumuwe enkoko nengo olusa abana banyize enkoko bagisaze embuzi bagibaze mbolo kwa familia yagundi bakyadde kane ekyo nabyo politically ukibanga kawesa byoyagala tebakuwa because mwina ali mwali abitaga akawumbi atenga badde bakola go choino manya buli office eye na ali echaine edibu na ude wale wabagenda mu yogayo gaba ulidde uyogayo byajjajjo kumuyo boza tebayina accountability je bagala bayina so if it is politically kinagambe byo bya politics tujja kusasa ne sitisa abantu niba human nature katukusase bakuwe sente ogende olyenga abalayi baba wa sente era n'ebizibu byoyina nabyo bitereze tu kawesa nze badde saba kati yawula ebintu ebi yawula politics ne personal life mulekera nagamba we nali muyagamba singa bintu byangerwa akalunyizo okugwa mungamba kawesa these are the issues yasoka na yawula politics ojo babi wani watero kwa statement mwawule personal business nechi ne politics kawesa muna mulekera okugwa kunkongero ebintu ojo baba folo kagabo twayogera abasajja baba tomeza lwachi kuntaka aba oweruwero lutamaguzi lwachi taka alabika ye jejo ndiye ono politics ate ko kuba bimanyi tosinga tewejjako kako lwa bya bufuzi omulya mmere mu getu tumita mu lumadigo tano yaba kirala yekyuso omulya mmere waliwo eyatule we nali munayita abavuka ba gete nansa ne lwali lwa Sunday nga tulonda lwakuna nayita nayogerako nabo era juke twali mu campaigning nayogera nabo mbandi najendi mune bankunenga musajja ayise nabakulembeze ayise abana ba geto agenda balabisaamu abaterewe embera konzo ya sudde era bagenda muwangula tete lwaki abana bonna abasinganye konze muteekaawo ne bayisa abasinga si balonzi b'ennansana ayina abana balowa bamuletedde obwana mugoya komanda geto obwana tebulonda bwana buto abalabe embulya simanyi bakona bale mumise beri kye bantu balondera mu busiro east abalabe kayunga balondera mu Wakiso town council yewe nansana muli bali mukulya sente za musajja nga baloza byakulimba nga tutunula baba uyita ineyale kale ekyawusanze nalita neyo program tusinkane bageto komanda ba nansana lero okubanga omanye embera y'ebyobufuzi mwali mwawukanye no sirika baba yita lwali lwa Sunday boogera kakati olagize baba wa sente balidde mmere sente tambudde amabasa gayisinganye simanyi komando nakutte lwa Sunday tutuuka ku Lwokusatu ekiro banga banoonya bagenda kuuma kalulu andi mwana tuba tugenda kuuma kalulu enkya bagambye enkya konze program ezo sizimanyi ate waliwo bazikwasa otherwise nze ndika president ba agent ba president bangambye emirimu egyengenda okukola tutukenkera ku Lwokuna okulonda saawa ezo kumakya ezo ennyo okumakya ng'abaana abalina ttaaga ezo ye yabagabira sente ku Sunday nga bali mu dipe wange mu ghetto komanda kiri kyatuze kiringamu kyokka tukube mwana nimbagamba mmwe mbadde mmanyi mukuuma akalulu kwoyo gwe mwamba tugenda kuddayo just what tuze twakeddewo esooka tulaba embeera kakati kakkanyume konza mubbi wa kalulu alimu eyo akuwa n'omukisa okuvaawo kwosa okwogendeko mu ddipo kakati mwana komanda tetulina munafe batugambye twetagamu kupoyesa sente
Nebaga mutandise no nebaga ku Sunday tebaba wase ko ina komando bimanyi Sunday kati lolo hakuna sembe za gwawo nda gwawo dezo na otegedde ebintu ng'ebyo nti bana abasajja bo baati amini abantu abamu baateekanga ssente batasoose kukalitulatinga kati ye abantu nga Luttamaguzi abantu ngo bana abasimanyi waluka babonono wabenaremu bo baamanya sigala kujja kwejjako byange abantu nga Bakaweesa ne bejjako ebyabwe kituze ku kirugambye nti banne mwawulenga ebyobufuzi personal business torunda gundi kizimbe ekyo okuba ntino kubanga ebyobufuzi no mulimu abamu nga bo gwe mulimu yatula ku secretariat wait no matter which party nenga yalinda kusonda kiri 10 oba 2 zoleeta era bwazikwata bazitema ate mazikola mirimu kiku kibiina zaabwe ng'abantu gogudde bumala okugwa then what next ogenda kuzaako kiwuyo oli mukuswala ngoza bino Kaweesa byakola mbu bamusasira abene yupi ne banne bali mumusekerera nakugamba abana tebaswala abantu nga Baseggona Bawakayima n'enu babasasira including Kaweesa kyemmulaga naye tebamusasira kuba bo baamala okuggusa ekya olaba bawunzika baba waffe Walukagga ye bamuwunzika baba kati ologambe gwe Kaweesa ate nga bamanyi ti goli muvuko oyina n'amaanyi mangi wawedde dda so generally Commander Kaweesa bwoba wasaze okujja mu NRM nze soka okwozayo zaabe NRM mwebale kutayiriza ku mulyango balina soka mutaasa nagambye yawedde dda bwe kiba kisoboka kati buli kimu we kiri kikomenga bwe kiri anti asigalayo gyali ewa mu bbanga so si mu NUP yavuddeyo kati anonya walandinga awasolo mutaasa nedda bambye kikompulawo wasolo landinga baba alina mu bbanga ne sente tebamuwaza za byabufuzi sente bamuwenga omuntu okategedde yeye gambye yasinganya ku genosale agende agamba ajja mutaasa kaka sa genosale ajja mutaasa yajja mutajja mu yajja mutalimba ajja mu naye bamuwa sente ave mbyobufuzi lwaki Kaweesa sova mbyobufuzi mbozi ngayingira NRM era ye yagambye option jaina kati tegeza we NRM kati taina option ndala sawa zino okujja ke NRM so specifically bino bitulaga kifaananyi ki nti abaana abali ku opposition bano betwayogera nti abantu bano tebajja kukuma ba opposition ku checkinga government bo bajja kukola mirimu gyabwe kweyagaliza kufuna na kunyuka bamaze okunganya ebyabwe rabbo banyuka buli asigadde buli opposition yalooza mbu ye wa amaanyi wamwe asigadde mu bbanga ojugira abantu ngono yagende wa president yaliwa yuzo we Mawokota betwali tuvuma ate tumuvumangako bali bavuma bayo anyway church to and after twali demo commu others oyo ojugira mawo ojugira bano bampuga ekyabo kyetuga nti nedda opposition politics yatuukanga mmwe munoonya byammwe abantu abayinesa buli omu n'aba disappointed buli omu n'anoonya waalaga ninda Luttamaguzi waalaga Luttandowooza akyaliyo mu opposition wa mwani yupi lwakuba mu press conference ze bakola simulabayo ng'agendayo nate nga njagala kigambo ekisagala mutemula omuwulire mutegeerera naye katumanye nga byayogera simanyi agamba nti nze nkabanje bankwate bagambe inciting violence jambo sawa mawe bali Luttamaguzi Luttamaguzi walina omumanya amazima secondly oba conclusively ku nsonga ya Kaweesa nze kyennagirabye bannange tulowoozeemu bwe tuba tugenda kukolanga ebyobufuzi mu Uganda yaffe weetuuse one bino ebyobufuzi ebikyali byakulabisa si yalabisa bino tebikyali byakulabisa ebyobufuzi bya tuzaako kituvudde twava eno tuli wano tuddawa ne bwebala personal interest kati gwe Commander Kaweesa ekintu abaana bonna badde bakulinamu essuubi oliddawa nabo kyeza mu calculations tewamanya we muli we mulaga na we mwava we muli na we mulaga because gwe Kaweesa gye wava si NUP yakuleeta gwe gye wava omanyi gye watandikira naye oba gwe weezimba yalina oba yero movement yali awo bwebiti gwe omanyi gye wava n'olyoka ojja woobadde you did not calculate mwakibaza kati ebyobufuzi tutandika otegeka tugenda kulabisa tumanyi bwe tugenda mu byobufuzi buli omu alina interest ye buli omu alina interest mu byobufuzi ze sobola okujja okwesimba nina batano bange gwe mmanyira kati yali mu balooye yavuma gavumenti mu Law Society naye twali tunyumya n'aŋŋamba anti okangamu mwana emyaka we gyetolola basajja bakuzizika ewantu olw'okwesonyiwa otegedde embeera katumuteeke wana twenenye very good ne politics wa Uganda yoneka ne system bwe batyo batandika ozikola nti okuwa ekifo ekyakabi mu gavumenti busooka onyigiririze eno
fate bye tuchenga nedda tetugenda gulira buwagizi tetugenda kaka abantu kola bintu olwo amite bagenda tukaka kola bintu olwo bo batunyigiriza nnyo katumanye nti ebyobufuzi nabyo interest buli omwafunira muwa that's why sometimes sinanya mu 7 kubona yayina interest size ngabo abamuvuganya bone bayina interest sizaabwe yewe akugamba nti bannange ezokusuzira ku strategy yange bili abimu kakati wagenda ku opposition gwotegeddo zaako bage waliwo empologoma so what gwe tuteyo mutwe kitu kijja kwinti buli moyo mwayina interest mbyobufuzi no transe kibya kulabisa manya interest yo n'ekyo kusatu mu byobufuzi there is no permanent mulabe there is no permanent mukwa alai mu byobufuzi temulimu mulabe wa luberera temuli mukwano gwa luberera kiregeeza gwosobola okubanga oyiwawo omubiringe wa Bobi Wine tovaayo ne bwakudinsinga teri agenda kuvuma mbodinga wateeseza ne Uhuru teri agenda kuvuma mbu Kaweesa wagenze n'oyogera ne RDC ne Museveni ne General Salani muve mu kiye kibadde kyepika nomutuuka n'okufuna ebizibu mbunze nze nazalibwa ndi awo waliwo benkyala babazibaganda baffe eri mutwa iko wapi mukomera bencha bebo ti gwe bino ebyobufuzi mukyabitaddemu eri mbunze bwe kyali bwe kiriba si ebyobufuzi si Bible ate ne Bible ndaba bagikyusa omusajja n'agijjeno n'agiteekeo n'agizeno kakananga tulina ne kabaka King James yeekolere ye King James version ebyobufuzi si kika verebu wanyonyo jabba wanyonyi mpaka nedda so kati mutegeere ebintu birowoolerezeemu kyetera okugamba abantu abamu newe oba wajja oliwo NUP ekisanja kino tekigana kutambula myaka gino olaba nga bikyatagala kyuka kuba oyinza okubayo emyaka gino 5 oyimba NUP naye nga b'oyimba bo balimu abakwata abakazi bazzoganya balimu be babanja ssente z'abantu wabbeezange n'esiiti yiino mulimu bazaako ababanja oyiwa eggwanga nga walayi gwe bw'oyimirira mu bantu tolina bw'owolereza biri oyina kyensonyiwa kirimu tugende nga tweyambula simanyi bwe kiriba kati gwe Kaweesa bw'obanga waliwo ebyakuzoganyizzamu seeseetuka onoonye woolaga betugamba muganda waffe Luweero Nakaseke Lutamaguzi bino si Katalandu gwe wekyali bwe kiri bwe kiriba Lutamaguzi solo seeseetuka n'omanya ekikugattako n'abantu bo Lutamaguzi wagabiranga okolanga projects nyingi ng'oli oyina akalandira ku gavumenti akalandira ka gavumenti okamanyi kwe kuba nti oli mubaka era bokolera gavumenti naye essaawa zino bakulabanga nothing kyokka nga Lutamaguzi kati gwakuba ekyokola Lutamaguzi mwambuleko ebyobufuzi okimanyi Lutamaguzi musajja omulala simuna byabufuzi ojja musanga influencer ku kyalo ojja musanga business man ojja musanga farmer obategedde ebintu ng'ebyo naye mwambazi ebyobufuzi kalinga kino kalabe yenga kakaddiye obategedde ebintu ng'ebyo kalina nviiri byetugamba Lutamaguzi nedda wamasi buli season wegirwadde mbogenda gyolaga naye byo tubyeyambula with due respect bonna abantu kitegeere guno omulembe gw'ebyobufuzi si gwegula abasajja gwe badde babalookingisaamu era kigenda ntuggisawo gye tuba tugamba defiance violence obijjukire ebyo badde Besigye byaleeta ebya defiance then ebya violence bano badde bayongeramu kati essaawa yo bijjawo if you want to defy n'abantu bagenda kudifyinga ku kyalo leka bye baagobye season eno bwe kyali bwe Abedi Bwanika otegedde Abedi Bwanika ekisanja kimu kyenkuga tukiyita defiance ngezakko okulaga nti bameka bye badifyinze ku ground however much ye w'amaanyi tulina sympathy bameka be badefiance kikulaga nti abantu imwe atandise obbikoowa violence bameka be bataddeko violence ekisanja kino genda olaba bene UP abadde bakaaba si be baleeta violence notiisatiisa tugenza ova mu kisanja nga ani akaaba mukuba abantu enalemu alina abavuga bayaye enalemu ekikulu muvuma nnyo enalemu etulabisa ani yaleeta violence naye actually nandoza twaliko negamba master of violence bwanaazuuka you remember bajja laba taabu twamaliza ne violence bagibatamiza kati essaawa zino n'ebyo byonna tutambule mubaddemu abayaye ababala ebyabwe essaawa zino we are we heading tulagawa we tukugambira tolwana na basajja tolwana na bayaye bagenda kukumalira budde bo bali mu defiance violence manyi biki bakola byabwe naye gwe asi ddiini ababi si kika si Bible kera ku makyo okugamba kino kyenjagaza abantu bange
amaanyi gaaliwo Ben Kiwanuka yali leader of opposition yasooka mu Uganda obadde okamanya owa DP olwensonga tufuna independence jukira tuva mu 61 bino ebya Lancaster tufuna independence 62 after alliance ya KY ne UPC ojjukira ne bakola government y'omukago Ben Kiwanuka baamugalira obwero wa DP ye yalinga opposition kifaananyi ami obote bwawamba Muteesa ani yajjawo eyajja owokubiri yalinga nga bono gamba abaganda be baali bawambi abali bawagira Muteesa against UPC be bafukanga ekifaananyi ky'opposition then ate Amini wabawambi byamini byo byali biralagezo gale ndi opposition otegeere ne wajja wana abaatagala semanyi lule binayisa muwanga obote tu ye opposition yali abayekera you remember kwika bano baliwo bakawanga semogerere pate waizi naye nga force nene yali kati Museveni ate bwajja force nene actually yasoka yali Hammond omujukira Hambad Democratic Paul Kawanga semogerere nabikwasa aji omujukira byamutabuka na agwambala nabikwasa Besigye Besigye is the strongest opposition leader bwetwali batwadira yi mu Uganda arrogant very atenga ali strategic Besigye bwavune wajja omwana ono twabagamba ono omwana ate kirala si mwana musajja mukulu ani dalekana okusozera ku basajja baliko abamwana okay bwajja n'atandika obuuka lwaki ndeseka chronology kano lwaki ndese gye kyava paka kati ngezaako okukulaga nti ono ye leader of opposition tubadde tuyina nga tamanyi na kyakola n'atuuka bonna babadde balina essuubi mu opposition batandise ottega nti ebintu ebikyategeereka kati tekikyali katala buli omu noonya woolaga Ben Kiwanuka yagattanga ebintu n'oma abasajja bakiza ndi wammawadde wa opposition we yabagamba nako lumu kabaka mumutadde ebyobufuzi naye binaavaamu baavuma Ben Kiwanuka yenga amazo kirabanga omukugu Senkagale kyali kitiibwa kyali kivumu Senkagamba akajjadde ku kabaka naye nga gye byaggwera ng'ate kabaka wotaamu be baali naye mu alliance nti wadde baabanga ku opposition olw'ebintu bye baakolanga ku lw'obulungi lw'ensi zaabwe ketugambye nti Besigye wadde yalinga ku opposition naye Besigye oyo yalwana Besigye banga yalingizaako n'etteeka ly'omusolo nga bagenda ddiisa bwe yavaayo lye yatandikako omusolo gw'omutwe gavumenti neguyisa kumbe libadde mu pipeline naye nti abaako ekintu kyaterawo abantu egayi yalinga strategic ebimu biyamba abantu ogyetwayogera ku Odinga yali mulonenga lwayingira mu gavumenti n'agironyisa abaako kyasokoola no matter akyusa constitution oba se tugabana ebifo kale mpayo ba minister kale kyusa bino paka wafudde nga alina byajjayo these people de opposition nga balina bibakolera abantu baabwe nga naye bana bali ku opposition bagenda mumaliza nga kyebakoze dunia Uganda yaffe nga tebalina kyebakoledde bantu juga emyaka 5 egyasooka bagenda disappointing abantu bamaliriza baliridda wa nowhere mwe muvudde abantu nga Bakaweesa abakuba enduulu kati mwe mwava etteeka lye bagamba nedda ne leader of opposition bamulondo gye bafulumya Mpuuga nga tebalina gwe beebuuzizzaako kuba etteeka ekkadde lyo likugamba etteeka eririwo likugamba nti ekibiina ekikulembera ku opposition kinaatuulanga ne kirondaani wali muleke nga bamulonda tekisoboka bamulondereyo ku kibiina they just appoint mbulirayo gwe bali kale babiri abavuganya mwene UP ate muvuganya tugamba tebagambye nti kina appointinganga bagambye kinaalondanga when it is very seat okulonda kuye kuki ne besimbawo bani gwe balonda besimbawo ate sikatala nti balinga balina kuva mu ekyo ekibiina ky'opposition ekisinga ababaka abangi ati sikatala olw'ensonga bwe kibanga kisinga ababaka abangi kyalinga kisobola okutuwa wadde bebanyi ne balonda Ssemujju Nganda wadde weefudisi ekyali kisoboka obutegedde kasitaba nga waaki but when did they sit batuulako ddi batuula ne balonda batya munneeke zaabwe ne ba appointinga kyenkubuza bakandidate balekayo wali olabye kwabo ne wegiba pate nga newanika emikono kiregeeza eryo ejjoogo ly'abantu ng'abo n'ofulumya Mpuuga nga tolina gwe weebuuzizza n'oleeta obwo nga tolina gwe weebuuzizza lyeritandisa okuvaamu ebyo byonna byonna tubise nti bano abali ku opposition de ya amaca tukulaze kuva ku Ben Kiwanuka abalingawo balinga strategy tebanatuuka ku mutindo guli naye kati essaawa zino ono ye leader of opposition yalona eggurupu ye opposition yo yayiika twakkiriza Museveni yatugamba tejja bawirayo teriiwo it's a gone case so kati kyetugezaako kyetwagala tugamba abantu buli omu amaddayo ku drawing board buli ajjambi obufuzi yingira nga omanyi kyoyagala bw'oba oyisemu opposition oyagala ki njagala kutereeza very good weesimbe ne ssente zo zoteekamu ogera sigala nga Kaweesa ne ssente zo boziteekamu tojjamu NRM
Dwachi. Waliwe kubera inzizo kujja mwena. Anti oli ku opposition. Oyagala tereza. Kati bomala tojja na bizibu. Siwe kiri? Dwachi. Nange kyenneebu. Lwaki mwe muleeta bizibu? Bayina okujja n'ebizibu. Zenna n'abaana be nagobye ku ofisi yange. Dwachi. Komanda ninayo ebikonde. Komanda ninayo akavako. Komanda nyamba. Takubirako komanda kankuweeyo ebiri. Bayina wano ku simu. Obategedde abantu abo. Ye buli bola be simu ya bayina kyasaba. Exactly. Oli n'amala ebbanga nga takubira omulengera ku mitimbagano ye naye lwakwire mzee mbadde sirifiti mbadde njagala kuyitirako jjajjo mpeyo kakyebiri njiyeeyo kano n'ugamba era nabutuuka nentuuka twatwala mu meeting ne bannaye niwe mukeera ku makya ne munkuwirako mu mirembe ne mu ssanyu no anti bannaye komanda kankubuuzeeko n'abokubuuzaako obuuza komanda kankubuuzeeko naye okubuuzaako kwabwe kwakko komanda akubidde kukyekingako kiri kya mujasi mwana oli fiiti awunzika kati komanda mwana oli omanye mbeera teri fiiti ne bwenyigira kuno akafiite Tano kyengamba lwaki mwe muleeta bizibu byammwe goza ye komanda talina bizibu n'abamwetoolodde goza NRM telina bizibu n'abantu baayo ebiyina biyitirivu so kyetugezaako okugamba kinti bino byonna tubyogera bino tubyogera mu pasti naye tuli mu kusigira abantu kitwagala kijje mu maaso nti mutegeere bw'ogenda mu byobufuzi bw'ogenda ku opposition manya kyogenzeemu era n'ebizibu byonoofuna toddamu kukaabira abalala olw'ensonga bano bookalina nabo balina ebyabwe ze kuguza goza sirina kigaali kyange kya gete ekyetaaga obubeero kiyina kati gwe tudde mu kuwagira gundi bamuwe wamma yasaze wamma nedda tujaga wamma abenale mwebale Museveni bwe ba strategy nga 2026 no opposition thank you so much bwe kibanga disappointment twabalabula abantu mwente yo megwe mubuukidde wakiyayi nga mulimba bannange waliwo ku social media ko yeyita Maite MP Maite NUP mutumidde agamba ki alla tayina kyagamba yabivaako agambye basigala eri ku paneeri naye nga nakolako program nanterako rest in peace sakagambako rest walayamu nga ntya katonda NUP rest in peace Maite NUP maliwa obutegedde ebintu bino era tulaboneka mujjukira musajja musiraamu ayina imaani musajja ayina famire ayino era mbera kati otunula otya ng'owolereza ebintu nga bino obutegedde ekibuuzo kirigiza kati bino ebintu byakyuse buli kyoyingiramu oyina omumanya ate n'oyo naye yavamu NRM yesimbawo ko mu NRM kuwa kansala n'agwa ajja kuddayo n'agenda mu NUP naye mu NUP teyesimbawo abadde nga mukubi wa kikopo kati ndunu y'ekintu kyakubira ekikopo nga kiweddewo bannange noga tuli ku kiki nsasira abantu abayina ensawolo kyali wange let me mention the name okyali bamita Kwizera Ronald n'omubuuza kansala yawangula bamulange naye ekibuuzo kiri nti kanso ekintu kyolimu kyokiraba otya omuli ne bazoganya obutegedde ekibuuzo tukijje ku karakita tukijje ku bantu tugende system eriwo kati kyetugamba bane tugende ebintu gye tulaganga kati mwe babafungula emyaka 10 bo bampuga tebamalako neegi neta aje tejagwa bana abalaba bawadde omukisa emyaka gine 10 gye tuwadde principle mwenna abateege mwenna mwagenze dde yatwagamba regimu ya Museveni ninge ina n'emikisa waliwo ne yamufulumirizaako bana ebyemyaka 10 nagamba olwa abamaje be yajja nabo n'Afugani bafuluma bagenda mu 9 mu 6 constitution yewedde ne tulonda you remember nga tunda mu 9 mu 6 ne bapaka 2 mu 6 emyaka 10 waliwo era abafuluma ne besi gyo bajjukira bano baka Samson Mande ba what have you then 2 mu 6 paka 2 mu 6 ojjukira amaanya agali awo super prime minister Ndugu Rugunda ekigali ekyali akuva 2 mu 6 paka 2 nakyo neki kati kuva 2016 paka 2026 tobalabya abadde nga batagala wano eri yalinga eyabobuka DP block ebadde ezunga wano bali wawe abe ne mundene wa mwami Museveni nti waliwo abadde nga tukai waliwo okuva 2016 paka 2026 naye nga bonna abasinga babalabisiza mu kino ekisanja ne bawummuza emitwe kitegeeza ki nti 10 najjo giwedde ka abali strategic wamma tumanye kati ebyofuzi bye tugenda nga si bya woyo kulabisa biri mu interest secondly thirdly manya kikyogenda okukola mu byobufuzi bw'oba ogenze mu opposition kano keekadde ate omujiji gw'abavubuka ogw'NRM ogujja mu kambwe amanga togenda tuga nti obadde mu opposition
Ojjo okuba ngojiwa amaanyi febe mukuba n'emiggo febe musonga mfe tulwana ku ground kati ate omugigututuse tukuze ate gwe tugambe mbu okujja ewamme musoke mu nsasule tekisoboka ebyo jjajja Museveni yabadde ng'abikola jjajja Maani yabadde ng'abikola Amongi n'amuvuma enkya n'amuyita simanyi bano bangi baavubye eri battayebwa baaliriddawa n'amala abayita ate n'abasiima kati bwe mugamba nti oba oyagala jangu naye nga tetulina kye tukuwadde osooka ojjobeerewo lwaki gw'oyagala okujjobaawo akayingira ate osaaze nawudde ne mukwano gwe yennyini komanda Kaweesa onyisebo kyagamba nyenda kuba bampaze wakasiramuka muzeeyi bamale wa komanda Munansana waliyo abaliyo bakomanda baayo ba invisible kituufu oba obasanzeeyo ogenda kugamba mbu simanyi gwe yakajja mu majje ate bakuwa obwa generaali tekisoboka ogenda sooka yita mu mitendera era amekansi esobola okulega gwe tukuwadde kati wawudde mutabani wa Ayatollah gwe balonze Iran bamuyita Saidi Ali Mujtaba Khomeini naye ekyewunyisa oyo omwana talina kifo mwe yali abadde kiri open nga ogamba minisita biki naye olw'enkola ye ey'ebintu munda akati kasobola okugamba tukuwe kyetuga naawe ava ebweru guno omugi gwe n'alimu ogujja gwava ebweru togenda mu malaga jambo wamma kati zekembe gaseko ate nze nkola kino nedda sokodde wali olina b'osanzeeyo eno nga bakola biri jjajja yabadde abibakwasa ekisa ffe togenda kutukuba tosobola kuyingira busiraamu ate nti ofuuke imaamu tekisoboka wakasaza wakasiramuka ate osaaza so kyonna kyekiri tugamba ki nti bino byonna bikoleddwa 2026 yagenze tutandise ekisanja kirabibwa luki tutundya 231 naye balina omujjo ogukyayingira mu byobufuzi omujjo ogukyetereza mu byobufuzi katumanyi ki ekituleeta mu byobufuzi tumanye type of politics gwe tugenda okukola ojja lowooza mbu olabisa bamalize nga gwe bakulabisizo Kaweesa nga bajuwa amaanyi mu kulabisa balutta maguzi yakyeggani nti mubadde eri mulabisa kati ate okujja n'omuntu wa condition naggambako nze agamba buli muntu yenna omuvubuka mutuwe sente tulangirire tetujje musoke musasule najigambako tebamuwasigaleyo bazikwate baziwaage n'alemu abali munda tebalina baana waka enjale muluma towe owanneyiba mbutu woli simanyi bagalayo miliyoni mmeka tubawe bo balioke one nakyogerako tetugulirira buwagizi tetugula buguze mubuyina olwedi tuwona omwana waffe ali abwegere n'owanneyiba jjaga olabe wagundi bambala bulungi balya bulungi basula n'enkoko ku kasasiro bakangende na ojja kubulyawo nga naye yazzi lwaki embwa gwe n'ofuna embwa ng'oli mwavu esobola obeerawo ewuwo ebira lwaki embwa zikuŋŋaanya wa mwami gundi kuba yalina amagumba very good tusooke tukusa abaana b'ewaka oli atuuka agambe ebyaddala olaba ekiri Zimbabwe bakola buli kintu ne bakiwa ZANU-PF ekibiina kyabwe kiri mu buyinza naawe ow'ebweru omala kujja wali munda n'olyoka oli omugaati gw'ewaka naye togulya ng'oli bweru kitegeeza ki tukyuse ne politics ffe abali mu NRM tutandike okusanyusibwa tuve mu kwegula kubeeri kuba obuwagizi tebabugula tweyanza nnyo baga tugendako mawono leero nsonga ya Kaweesa ogirambuludde bulungi kakasa n'abaliko bagitegedde bulungi naye nga tuli mu kumaliriza kamera ate ogitunuza eri naye nga points ez'okugjamu mu nsonga ya Kaweesa nga bwe tugambye one abantu bateeke ssente eyo balaba bamanye ebyobufuzi toddamu singa bibyo lwa byabufuzi ne tugamba still ku mbeera y'emu kati mutandike okusalawo nti ndiwo NRM oba ndiwo opposition ne bwofuna ebizibu sigalayo oba si ekyo sala lumu tujje tukumanye faadira ensonga endala gye tujjeemu nti ebyobufuzi tukitegeere buli omu bw'aba ne interest tebikyalimu busaasiza abasajja abakuba ne badduka tweyanza nnyo nesembayo ne tugamba mulekere abapoliisi wa woyo wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Rastaman tugenda kukoma wano olwaleero tuddingane naye ku lunaku olw'Essande akuume.